Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti leero ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa 2024 wasigadde essaawa mbale bw'obazi kuba olunaku terukyawera okubeera nga ate emisinde egya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa gigenda kuba nga ate gibeerawo mu Lubiri e Mengo. Kati nno kyenkuleetedde bwe bubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President bwawadde bannayuganda mugende mujjumbire emisinde gino mugende mubeere nga ate mubugiriza obwakabaka enteekateeka gye butaddewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu si gwe mulundi ogusoose era tuzze nga tukuwa obubaka bwe emisinde gino nga sinaba kubanga nkuwa obubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Erinnya lya Robert nno talyagala gamba by'abazungu yeye Kyagulanyi Ssentamu pozi n'erya mitembo lye baamuwa. Kabaka birthday run 2024 omulamwa guli nti abaami tubeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase omwana ow'obuwala. Gigenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 7 nga bwe nkugambye mwezi gwa 4 2024 mu Lubiri e Mengo ate nga bulijjo lunaku lwanca kugambye wasigadde essaawa mbale bubazi era wano aba Red Zone TV ogenda tulabayo tugenda kubeerayo nga tutambuza ensonga tugenda kuba tukuwa ekifaananyi nga bwe kitambula ate mu ngeri y'emu nga naffe twetabye mu misinde nga ttiimu giteekeddwamu ssente Airtel Uganda UNAIDS omukago gw'ekitongole ekya UN ekyo mukimanyi bulungi nnyo Nirvana amazzi ga Nirvana ng'era bulijjo Majestic Brands BBS Telefina CBS FM Vision Group Bukedde TV n'Olupapula Daily Monitor n'ebitongole ebirala ebyenjawulo ebitadde ssente mu misinde gino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina obubaka bwawadde naye ngenda bukuwa then oluvannyuma njagala nzije nkuwe maapu eno nga bwegenda okubanga etambula wabula maapu gye nnina simanyi oba binaaba birabika bulungi we bambi kuwaddaawo naye ngenda bikuwa kuba kinkakatako okubeera nga mbikuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi nnyo nti ali bweru wa ggwanga aho kitegeera naye ate ensonga alina okuba nga agibugiriza era ndowooza gyagenda okusinziira abeere nga adduka emisinde gino ng'era bw'atera okukola kuba nkugambye kuva dda Robert Kyagulanyi Ssentamu asapootinga nnyo enteekateeka zino era nga sinaba kubanga nkuwa bubaka bwe kansoke nkuweeyo ku bufaananyi ojjukire ekyo gyali misinde egya Ssaabasajja Kabaka era Robert Kyagulanyi Ssentamu Catherine Kusaasira n'abayimbi abalala baagijjumbiranga. Robert Kyagulanyi Ssentamu si muntu wa lwaleero abaddewo ebbanga lyonna mujjukire emisinde gino ndowooza gyali gyamu COVID bwe mba seerabidde. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ne baddukira ewaka ne ku kitundu awo ne babeera nga ate bakwasaganya ensonga okulaba nga bafuba okulaba nga bajjumbira emisinde egya Ssaabasajja Kabaka gye yali ategese ku mulundi ogwo. Kiriza ngenda kusooka mbere nga ate nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byawadde bw'abadde asinzidde wali ku mukutu gwe ogwa Facebook n'omukutu ate wamu ogwa Twitter gy'asinzidde okuba nga awa obubaka bwe. Sooka obuwulirize. Nze Kyagulanyi Ssentamu Ssebagulanyi Mitembo muzzukulu wa Kaira omubanda wa Kabaka owakabi njagala mwena okubajjukiza nti Sande eno gyemisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'enkaaga mu mwenda. Njagala okubakubiriza mwenna okubakunga mwenna Obuganda bwonna n'ensi yonna tujumbire emisinde egyo okubanga gigendereddwa na kulwanyisa Mukenenya. Nayimba ntanze nenemu okutenda Kabaka wa Buganda amagero lwasimye ne tudduka emisinde ne tujaguza kuba ku muto paka ku mukadde nono situmwambala mu busati ne tukivimba. Okitegedde bw'atyo bw'agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo wano message gyenfunye nti alabika yakomyewo naye nze simanyi bwe kinabanga bwe kiri tujja kujja tukikugambe ate obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Kakati maapu eno simanyi oba enaalabika bulungi njagala kubanga nkuwa maapu egenda okubanga eddukirwako yafulumye. Maapu yafulumye emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wegigenda okubanga gitambulira ng'era bulijjo emisinde gino gisimbulwa mu Lubiri Ssaabasajja Kabaka yennyini. Wano wansi kankakulage bulungi obeere ng'okalaba bulungi wansi awo lwe Lubiri kati eyo ye Ring Road emisinde gisimbula mu Lubiri ne mufuluma ne mukkirira wano abamu bayita Kabaka Njagala abalala ne bayita sayidi eno ndowooza oba ye yamuganzirwazza eno waliyo Lubiri Parent School start and finish flag off ku ssaawa zijja kuba emu zennyini ez'okumakya
mu Lubiri Emmengo. Ssaabasajja Kabaka ajja kuba asimbula emisinde. Ngezaako kulaba nga nfuna ebitundu bino. Kabuusu Road waliwo abajja okuyita Kabuusu naye nga maapu eno bweti simanyi oba onaagiraba bulungi nnyo. Bw'oba togirabye tugenda gezaako kulaba nga tufuna naye nga abagenda okudduka waliwo categories za emirundi 3. Waliwo abagenda okudduka kilometers 21, waliwo abagenda okudduka kilometers 10. Bano aba kilometers 21 bebo bolaba mu Kalwedi. Ezo zo mpanvumu era abazidduka batero zidduka abayita batambula ne bajja bwe bati ne bagenda ne bayita obeno Butikkiro Road. Anyway, tujja kugikuwa tugenda kwongera okulaba nga tugyetegereza tugikuwe bajje no Namirembe Hill Road bajje we bati betoloole eno kikino Garden City bajje we bati betoloole bajje bakkirire bakomewo bagenda kuyitako Kyaggwe Road amanyi Kyaggwe Road weeri bajje we batyo paka ate bakomewo mu Lubiri. Kati waliwo abagenda okudduka kilometers 10 simanyi oba kala zirabika bulungi awo abagenda okudduka kilometers 10 keka akali mu bbulu akali mu bbulu bo bagenda kujja bwe bati nabo abayitire side eno eno ndabanga Lubaga Hospital oba Kawesa Road bajje we bati awo nja kunsonyiwamu ebigambo tebirabika bulungi agimpadde ndoza ne bajja bwe bati bajje bulujo olaba bulunga bwogiraba be bagenda okudduka kilometers 10 Miracle Center Cathedral bakomewo ate ku Ring Road then bayingire mu Lubiri ababerenga bamaliriza. Wali abagenda okudduka kilometers 5 ndoza bano be batalina bulungi maanyi oba bano bankuze emyaka ebirwadde byesomba biki bwe bityo nzize kola mu ka road waka bagenda kudduka kilometers 5 be bolaba mu ka green Olubiri munda wali ku finishing line balaga green ye mungi kirabika aba bagenda okudduka kilometers 5 abamu bajja ziddukiraawo naye nga mapu yaabwe nayo yefulumye era ekulaga aro nga bwena atambula era bajje beetolole Ring Road. Kati gwe obanga amaanyi matonotono ojja kudduka kilometers 5 bwobanga olinamu otwanyiyanyi otusingakaawo ojja kudduka kilometers 10 bwobanga ate oweewulira eryanyi ng'osobola okudduka naddala ffe abavubuka ab'omulembe Omutebi ab'omulembe Omwagulanyi ojja kudduka kilometers 25 21 ziri 21 akokolaba mu red ze kilometers 21 bwe bitwe bigenda okubanga bitambula nekkiriza nkutegeeze nti Robert Kyagulanyi Center ebbanga lyonna azenga akunga abaganda azenga akunga abantu ba Buganda abatalina baganda bokka okubeera nga badduka emisinde gino ejja Ssaabasajja Kabaka. Simayo bamujjukira akatambi kano sigenda kabalaga kubanga ko kakadde nnyo tekakola makulu naye nkakasanga olaba ekifaananyi ekyo osobola okujjukira akatambi ako muzzukulu wa Kayiira yavaayo n'akunga abaganda oba abantu ba Ssaabasajja Kabaka si baganda bokka wabula abantu ba Kabaka abali mu Buganda muveeyo mujjumbire emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ate ne bibanga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo ne bibanga binyuma nga bigendera ddala mu maaso n'okubanga binyumira bannayuganda emisinde egyo nga gigenda mu maaso. Nkugambye omulamwa gwa kulwanyisa siriimu webale kubanga okyali ku Red Zone TV tugenda kubanga tugezaako okulaba nga tukutuusaako ensonga eno naye njagala kusaba weekuumire ku mukoto guno olunaku olw'enkya lwonna tugenda kubanga tukuwa live ekintu ekigenda okubanga kiva sayidi y'omu Lubiri tugenda kubanga tubikutuusaako byonna okuva we binaatandika paka we binaamalira era olunaku olw'enkya njagala okutegeeza tugenda kukeera ssaawa 11 nga tuli mu Lubiri ku ssaawa 11 tujja kuba tutatuuse dda mu Lubiri 11 ez'ekizo okumakya tujja kuba twatuuse dda mu Lubiri okulaba nga at least tugezaako okuwa ekintu nga bwe kigenda okubanga kitambula.